Mu mwaka gwa 2011 Pulezidenti Museveni bwe yali anoonya akalulu yasuubiza abantu b'e Kasambya okubakolera oluguudo lwa Lusaalira Kasambya-Nkonge Ssembabule kibayambeko okutambuza amata gaabwe ko n'ebyamaguzi ebirala. Mu 2016 era Pulezidenti Museveni bwe yali anoonya akalulu k'ekisanja ekirala ensonga eno yaddamu okugyogerako era n'ekitongole KINRA ekyali kivunaanyizibwa ku nguudo mu kiseera ekyo kyabaka n'eddimu ly'okuwandiika abantu abaali bagenda okukosebwa mu nteekateeka eno baliyirirwe. Omuntu nannyini Gy'olyabalamu wano abadde minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala yatongoza okukola oluguudo luno era n'eddimu ne litandikirawo. Kati abatuuze bali mu kusoberwa olw'abakola oluguudo luno ate okuyingira mu ttaka lyabwe okuyisa bwe baali balagaana mu kusooka n'ekitongole KINRA. Okusookera ddala bajja ne tutegeeragana nabo ab'oluguudo abantu ab'oluguudo. Ennyumba eno gye baliko nnyumba y'abamulekwa abaana baali bamulekwa bajja ne batulaga ne bateekako arrows we tulina okuyitira ne tutegeeregana ne tukkiriza ne tusayininga ssente ne batuwa wadde baatuwa butono naye twakkiriziganya. Kati essaawa zino ate bagenza okukomawo bwe twategeeregana nabo ate bafuddewo. Tawuni kansi yagala tuzimbe kalina naye miliyoni 5.6 zisobola kuzimba kalina. Matovu John nga mutuuze w'e Kasambya agamba ekitundu kyatwaliddwa ku ttaka lye kati takyalina waakulimira. Bayongedde ekitundu ekisinga n'ekifo ekyo kye baapima. Ate n'ebikolo byange eby'emmwanyi nga 108 byonna baabitwala. Agamba n'ensasula yennyini teyali nnungi nga bangi baaweebwa obusente butono naye nga baali baabukkiriza olw'okwagala enkulaakulana. Ate waliwo baali balina n'omuzigo gumu nga babasasula miliyoni 100 naye nze ow'emizigo 3 olaba ne kompawundi yonna naye nagisiba konkulikiti miliyoni 5.6 kiba si kya bwenkanya kwe kwemulugunya kwange. Ate bw'otuuka eri 10 ng'agende Kabanga waliwo wennyini ekibanja baali bapima futi 12 naye baayeyongerayo futi 20 nayo nayeewuunya ne bayingira n'ennyumba ezitaaliwo ate zitaasasulira. Ng'oggyeko ebyo waliwo n'abamu abatannaba kuliyirirwa. bali bannaffe bano bonna baabasasula naye ffe tebatusasula ssente zaffe ez'oluguudo twakoma ku biwandiiko na kutuwa bwannannyini bulaga nti bagenda tusasula naye ssente twaziraba. Vincent Musime Gahanga Kisanja omu ku baali ku kakiiko kano akalina okusunsula abalina okuliyirirwa olwategeezebwa ensonga zino kwe kuyita abaali bakola oluguudo luno ne bakkiriziganya okusooka okuyimiriza enteekateeka eno basooke basinkana aba minisitule y'ebyentambula babeereko be bakkiriziganyaako. Oba ekisibu kya buli contractor gwe baawa naaba nga teyasobola kuinterpretinga bulungi design yasooka okukolebwa kati tukuba omulanga nti gavumenti ministry eveeyo ejja ku ground ereete ne decimals n'ebintu byebapimirako ebyasooka ebalire ebintu by'abantu bino tulone design bwe kyakolebwako kyasooka ekino ekiriwo olwaleero oba kyetagisa okukyusa zeni badde bakole reassessment abantu badde babalire babuweesere zaabwe eyisaanira lusobola okuba nga basenga. Tugezezzaako okunoonya baminisitule y'ebyentambula okubeerako kye batangaza ku nsonga eno kyokka nabo tetusobodde kubafuna anti ng'essimu zaabwe ezimanyiddwa teziddibwamu. Yino Barbara Naraiso agafeeyo ku Spark TV. Kakati wano batwaliddewo bwereere.